omulabe waffe tukwaniriza nnyo kkiriza tukubuuzeeko nti osibyeyo otya nno gye bali gy'osobodde okukola olunaku olwaleero. Nze Sanyu Robina Mwerukandi ne Mmebo Mulungi tuzze kuwagataliiko nfuufu era kkiriza tutandike n'ebikolwa ebiri mu olunaku olwaleero. Markets nearby. Omukazi anfukidde ekizibu taliva wano simanyi oba omukazi talina waavu. Ssemaka anyiiza olwa mukazi w'okumumma Akalulu. Akoonye Ekiyungu. Be batemedde mu kalulu eggomba bakyapookya baagala bwenkanya. Bwe tuliwepa ensonga zaffe tugenda kulaba amaanyi nga tuwakyali. Ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda avumiridde effujjo eryetobekedde mu kalulu ka LC1. Okulonda okutaatambudde bulungi. Ebyalo bino biri 135. Poliisi bujjeefuse n'abalonze Namuyenje mu kuddamu okulonda ssentebe. Waliwo gwe bawaasa embooko. Kale bannaffe mwebale kukkalira katandike ne ssentebe eyabadde yeesimbyewo ng'ono avudde mu mbeera n'akoona ekiyungu kya mukyala we lwakumumma Akalulu. Ono yeekwasizza nti effumbiro lino libadde likaddiye nga kati alimenye asobole okuyiiya okuteekawo eppya. Yosoofu Kironde Mutebi nga y'omukwadde beesimbye ku kifo ky'obwa ssentebe w'ekyalo Nsaalu Nanta Mugombe Ebikulula Ekalungu n'akwata ekifo kyakubiri avudde mu mbeera n'alumba amaka ga mukyala we omukulu Florence Namanda nayiro n'ebintu lwakumumma Akalulu. Mu kalulu kano lwadde beesimbyewo abantu 3 nga Kawangulu ddala Kisuule owa NRM n'obulu 96 Kironde n'akwata kyakubiri n'obulu 17 Leonard Kyandiba talina kibiina n'afuna obulu 7. Namanda atutegeeza nti omwami we yatuuse eka nga alina obusungu bw'atyo n'atandika okuzimbulula Ekiyungu mwafumbira embeera obutamuwagira. Ategeeza nti bayamubulidde kati aveewo agende owabali yawagidde. Nangamba wawagidde Kisuule ne Kasujja kati Kasujja tebamugjeeko. Tambula ogende wa Kasujja bugere wa Kisuule gira bakuwase. Bwe tubuuza Namanda lwaki teyawagidde bba n'ategeeza nti yabitasobola kumuwa Akalulu kuba amuyigganya. Singa wagira mutagala kunzita kati oyinza okwagira mutayagala okutta. Namanda abadde akyatunyonnyola ne Kironde Kironde ne luddamu ne lukoya. Waliyo enkoko jjajja bagenda kuba amalozi jjayo. Ategeeza nga beesimbuludde Ekiyungu kye okuzimba ekirala kuba kiri yegeyekera bw'atyo n'addamu okukizimbulula. Ekintu kyonna kigenda kugwa kiweddeyo. Olwaleero luno genda kukimenyawo zimbe ekirala wali ate bonna kizima nja kukusangamu nga gw'okifumbiramu. Yafuna obujja buli kyokola nti okolera mukazi. Alumiriza mukyala we nga bamunonedde ebintu awaka nga n'etanka yagitema n'ejjamu ekitole. Suubira nti maama yagitema. Bwe ngenda okumukuba oyo ngaddukira ku poliisi nga bamubuuza gye watemye ebeera mu nju nti nedda. N'omubuuza abalala siko naakuba kutaaka eyo n'embazi. Osabira bwereere ne bw'onaasaba mu ggulu tojja ttuuka musajja gwe. Oli muko naye oli mulimba. Tanke yabomoka yokka. Kyokka Namanda byeganya yalumiza bba okumwasizanga ebintu nga n'obuliri bujja waka n'abutwale bwa mukyala muto. Gano okulera mu kisenga temuli buliri. Naye obwange obuwe nange bwe najjamu Kasujja ateekemu obuwe. Kironde yeeganya okwasa amadirisa g'ennyumba ng'agamba nti baana ebibakikola kyokka bw'alabye nga Namanda amulumiriza n'ategeeza nga yayagala okuteekamu amalala. Abaana baaju. Nedda gwe wazikuba kennyini. Kalawanze nazukuba nali mpanga muki. Kironde naye alumiza mukyala we okumugabako omwana nga tamubulidde gyamutadde era n'amulangira nga bwe yadiba. N'obulako omusajja badde omwakkwana. Nina ekisiraani. Wali wannyamba nina ekisiraani. Kasaba wasa abakazi atabaabisa. Tolina gy'osobola kulagala ofumbirwa. Nze gambe omukazi anfukidde ekizibu taliva wano simanyi oba omukazi talina waavu. Namanda alumiza bba obutawerera baana era buli kimu yakisuulawo n'asaba obuyinza bamuyambe awone omusajja okumutulugunya. Bamugobe maka gano abeerenga wali ewuwa wamuwa emirembe kuba ne Osi yamugamba beera wakuwa emirembe
kwegamba zisimuwa mirembe. Omutuuze Charles Mbirwa asaba buyinza okuyingira mu nsonga eno ng'ekiwundu tekinnasamba ddagala. Era kino takikoze nti oba gwe mulundi ogusoose naye atutte ebbanga ng'akikola abonyaabonyeza omukazi tanka yagisiba abaana abagyeko obuliri amasiga yagatemyetemye bali bazimba amasiga gano ag'ebbeeyi gonna n'agatematema naye ekyamazima singa kibadde kisoboka abakulu ab'obuyinza mu gavumenti oba DPS oba ne batuyambye ku muntu ono n'abeera ng'asobola okuteekebwako ku kkomera nakebereziba nnya amale okukkakkana. Ssentebe omulonde w'ekyalo Ddalawo Kisule yejjamidde olw'omuntu abadde avuga ku bwa ssentebe w'ekyalo ate okweyisa bw'ati. Si kifaananyi kirungi ng'atera omuntu kiri omukulembeze yeetaaga okuba nti ajja kulembera abantu batte atandika okuba nga atandikiddewako okwonoona nga tatereezezzaawo kyennyamiza. Owasabirwa mujuzi yakusakidde gwino ku Bukedde TV. Ate eyo nga tuvuddeyo ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda mu ggwanga omulamuzi Simon Byabakama avumiridde effujjo eryolekedde mu kalulu k'obwa ssentebe obwa LC1 nga kino kyaviiriddeko n'ebyalo ebisoba mu 100 obutalonda. Ono agambye nti kati balina okutegeka akalulu obutasukka mwezi gujja. Abakulira akakiiko k'ebyokulonda mu ggwanga bakazizza ng'ebyalo ebisoba mu 100 bwe bitasobodde kulonda olw'emivuyo egitali gimu egyeyolekedde mu kalulu k'okulonda bassentebe b'ebyalo okwabadde olunaku olw'eggulo. Ndabiragasiddwa owa ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda mu ggwanga omulamuzi Simon Byabakama bw'abadde ayogerako eri bannamawulire eggulo lya leero ekitebe ky'akakiiko k'ebyokulonda mu Kampala. Waliwo ebyalo bimu okulonda okutaatambudde bulungi oba ebivuddemu bitamanyiddwa. Ebyalo bino biri 1,135 ebituyina kati okusinziira ku bitwakafunako. Byabakama asinziddwa n'ategeeza ng'ebifo bino bitasobodde kulonda era ng'okulonda kwakuddamu okuteekebwa obutasukka nnaku z'omwezi lumu omwezi ogujja. Tusazeewo nti okulonda nako kujja kuddibwamu nga lumu, that is 1st August omwezi gw'omunaana omwaka guno. Register bwebanga weziri tebaziyuliza naye kuba nti abantu bakubaganye ne batasobola okubala obululu oba bibiki ebivudde mu kulonda okunako kulonda kujja kuddibwamu nga lumu. Alambuludde nti ebifo awali abavuganya baafudde ekibiina kyakuddamu okuleeta omuntu omulala ebyalo regisita gye zaayuziddwa nabo byakuddamu okuwandiisa batuuze. Kakati twasazeewo nti ebitundu ebyo byonna oba ebyalo ebyo byonna regisita bwe bagiyuliza oba ne bagibba abantu banakuddamu okwewandiisa nga kutandika olunaku lw'enkya ennaku 3. Avumiridde abantu abakyankalanyizza okulonda ne yeewuunya omuntu agenda mu kifo alonderwa n'ekigendererwa ekyokukola effujjo. Twagala okubakubiriza n'okubasaba nti ebitundu okulonda kugenda kuddibwamu musigale nga bakakamu mugondera amateeka. Alabudde abo bonna basuubira okukola effujjo mu kulonda okugenda okuddibwamu nti balyekamanye ng'akoza n'owebbwa. Njagala okulabula abantu bonna abanaagezaako okweyingiza okutaataganya okulonda kuno kugenda kuddibwamu mu bifo kutabadde ojja kuba mumenyi w'amateeka era ogenda kukolebwako. Leka abantu bagende balonde bassentebe baabwe bwe teri abakugira oba teri abakute ku mukono. Mu mbeera y'emu Byabakama ategeeza nga bwafunye okwemulugunya ku baregisitula balangiridde abawanguzi nga bamaze kuvaawo. N'ategeeza nti kino kikyamu kubanga omuwanguzi alina kulangirirwa amangu ddala nga baakamala okubala abalonzi. Etteeka ligamba ebivudde mu kulonda birina okukolebwawo ku kifo ekyo. Ate ekyokubiri ngu ebivudde mu kulonda bye bimala okuyingizibwa ku DR form ba agents ba candidates balina okuteekako emikono nga bakakasa nti bino ddala byevudde mu kulonda mu kyalo kino. Agamba nti bifo nga bino singa banakizuula nti gwabadde bwe gutyo okulonda kwakuddibwamu. Byabakama ategeeza nti okutwalizaamu akalo tekabadde kabi era nga naye yennyini yenyigidde mu kulondoola ebyabadde bigenda mu maaso olunaku olw'eggulo. Ku byalo emitwalo 7,214 okulonda kwatambudde bulungi era ebintu ne bigwa bulungi mu byalo emitwalo 7
mu 79. Shamshad Nalujja yakusakidde eggulu lino ku lwa Bukedde TV. Abatemeddwa mu kalulu k'obwa Ssentebe ekibira eggomba balaajanidde ab'obuyinza okuyingira mu nsonga zaabwe kubanga embeera mwe bali mbi ddala ate nga bakyagenda mu maaso n'okutiisibwatiisibwa. Olubaliro omukubadde beesimbye ku kyalo kisiba Robben Mabuzi okutemya olunaku olw'eggulo nga bateekateeka okulonda mu ggombolola ekyegonza eggomba tozzeeyo okulaba embeera nga bw'eri. Tugenze ku Ebeneza kiriniki muhabuzi gyali mu kujjanjabi tusangayo Kanyama mu ntebyuddwa emyaka 7 gwe batemye emitimye n'omutwe nga guleenya. Bakanyama abadde bataano naye omudirisa Nsubuga ye bamutemyeko omutwe abatemanyiddwa ku mayitire. Muhabuzi alaze okutya olw'okuba ntaziire ku birenduulo mu babi okwerinda eggomba olw'okutiisibwatiisibwa naye n'atayambibwa. Ebyo ne bituuseeko biri mu mukono gwe gwa Seeguya esimpiira Kaamaati. Bwe tuliwepa ensonga zaffe bwe tumala kutuusa ewa RDC ntuzituusa ku poliisi oba amala naddayo n'abagamba biki tugenda kulaba amaanyi nga tuwakyali. Muhabuzi batalaajanidde abakulu mu kibiina ky'enalemu n'ekisinde kya Pierre oyo okumuyamba. Ne DPC abaddewo bamise buyongo kati twagala buyambi kuva President Museveni Muhoozi twagala buyambi okulaba nga abantu baffe ssaawa zino buli omu ali ku bunkenke. Obuyonkenke bweyongedde nga n'abalonzi badduse ku kyalo ne bagoba ku ddwaliro abapookeza ssente bwabwe baga nti basobola kudda maka gaabwe ng'abatiisatiisa. Naye ensonga esinga otweraliikiriza ffenna Vice wa chairman afuuse ekizibu ku kyalo. Naye kati tutambula tweraliikirira mu makubo kubanga oyinza obba otambula olw'okuba oli wa Lawubeni owaboogere najja n'akuyisaamu piki. Affe abo bonna abagagga bataddemu ssente okulanga balwanyisa mwami Lawubeni kubanga abasinga mbwe amagezi. Waliwo yawanguddwa ku LC yeewasinde Kanoni Mpanga Tadeewo akokumadde n'abalonzi be bakeza baddemu bamulonde ekitasobose. Bakama baffe kulobya kwerinda bagenda kujja wano ne security ngeze kukuuma ffenna. Yamuwangudde Kimba Lawrence Wenyope amusekeredde. Ebyo byonna mpozi ng'ogenze mu kooti nga kooti yeragidde nti okulonda kwabaddewo kuddemu okulonda naye akakiiko k'ebyokulonda kalangiridde Kimba Lawrence ssentebe waako. Ye Kasaka LC etwala entebe ky'obukristaayo balonze bulungi era Salongo Semma David yawangudde nebaza abamulonze. Abantu be Kasaka bannange mwenna kirabiro kwacha nkoma kyamwinula olw'okwongera namuzisaamu Obwesige olw'okusiima olwo ebyo bye mbadde nkoze mukisanyi. Abaana bakukumira gye banda kintu Wenyope eyeesimbye ku kyalo Gavo emuduuma. Tetwetaaga na kudda mu kalulu kano tukolenga amateeka we gagamba kati bwemu twafunye okusoomoozebwa. Mu ngeri emutuzeeyo ku kyalo Kabaseke mu ggombolola Kazaale ekyotera nga n'okusaka teyalangiriddwa ku buwanguzi neyawanguddwa buli omu agamba nti ye ssentebe ow'ekyalo. Lugayoga nnyo weebale kuwangula akalulu kano. Kyaddire ku gataliko nfu olunaku olw'eggulo okulaga erangiridde eyadduse n'ekuma mu kabanga lya poliisi olubalala okutegeeza nti Hadija Nakagwa yabadde ameze Joseph Mwowu abadde ssentebe w'ekyalo kino. Okusimba ku nnyiri walaze nti Mwowu yawangudde n'obuli 12 nga Nakagwa ye n'56. Tugenze ku Maka Nakagwa yalangiddwa ku buwanguzi bwe tusanze n'abawagizi be bamuyozaayoza. Ono asiimye abantu abamulonze neyamye okutwala ekyalo kino mu maaso n'asaba yawangudde okukkiriza bakolere wamu. Nga we kyetaagisa buli ekinajjanja bategeezaako ng'olukiiko n'ekyalo sigenda kubeera nakyemalira. Ono atulaze olukiiko lwamaze okulonda okuddukanya ekyalo mwalondeddemu ku baavuganyiza mu kalulu mu Kenya Sere yakutte ekyokusatu ng'ono amufudde omumyuka we aze yabadde ssentebe w'ekyalo kino Muwawu akkirize nti yabomeze. Nze nafunye obuli 74 ku 62 nze ab'omuwanguzi bagume ekyaze tukolere wamu tutereeze ekyalo. Tugenze ku Maka ga Muwawu agamba nti bamubbye akalulu naye abawagizi be beeyiyeeyo dda bali mu kumuyozaayoza. Ono mu kugera ku Bukedde TV yeewuunyiza obukuuza obwakoleddwa okunyaga obuwanguzi bwe ekintu kyatagenda kukkiriza. Yenze abaddeko era yenze aliko abantu gwe balonze bakwadde bateekateekamu obufuusa
naye obufuusa ndowooza tebujja kukolebwa ku bantu beeka abaseke. Ategeeza neyalonzedde olukiiko lwe lwagenda okulembera nalwo ekyalo kino. Sitampu ngirina ate sigenda gizzaayo. Sitampu ngirina twalonze kabinenti era ayagala buli kimu kyonna ajje tumukoleko sitampu ngirina. Tutuukidde nakulira ebyokulonda ekyotera Isitasimu n'ategeeza nkulonda byalo ebyenjawulo abasinga kwatambudde obulungi okugyako ebyalo bibiri byokka nga bakuddamu ku Lwokutaano. 334 twasobodde okumaliriza okulonda mu byalo 332. Ku nsonga z'ekyalo Kabasikagame ekituufu bafunye okumu kuja ku nsonga eyabaddewo mu kiseera kino bakola okunoonyereza bwe kinaazuulibwa nti wabaddewo ddala akavuyo okulonda kugenda kuddibwamu. Tugenda kumuwuliriza tufune way forward. Joseph Kinobe ne muli wa John Bosco bakusakidde eggulu eno lwa Bukedde TV. Ate mbufu bwe bumu poliisi yezoobye n'abatuuze abazze okuddamu okuba akalulu k'obwa Ssentebe ku kkanisa ya Namuyenje Church of Uganda nga kino kisangibwa mu ggombolola y'e Nakisunga mu disitulikiti ey'e Mukono. Zigenza okwera ssaawa emu ey'okumakya nga by'ebyokwerinda baweereddwa ku kyalo Namuyenje ku ssomero lya gavumenti era Namuyenje Church of Uganda Primary School esangibwa mu ggombolola y'e Nakisunga mu disitulikiti y'e Mukono mu kuddamu okulonda kwa Ssentebe okwayisa olunaku olw'eggulo nga babadde bavuganya kuwabaddeko Matovu Alozias abadde Ssentebe ssaako Mande Swaib owa NUP. Omusasi waffe watuukidde nga bakulira essomero abalonzi babagobedde wabweru w'eggeeti nga bagamba nti abayizi aba P7 babadde bali mu kukola ebikezo bya mmooko kubanga olunaku olw'okuwummula gavumenti yataddewo lwaggulo lwokka ng'olwaleero emirimu gy'essomero gibadde girina okugenda mu maaso era abamu ku balonzi balabiddwako nga bakonkomalidde wabweru w'essomero. Oluvannyuma bakulira okulondesa batuuse ne batandika okusoma amannya mu regisita nga gwe basoma yayingira munda mu ssomero. Wabula abaddewo vaawo mpitewo abakulira okulondesa bwe bayimiriza okusoma abalonzi mu regisita ne balagira abadde bakasomwako bagende ku layini ekitabudde babadde bagalidde ku geeti okukakkana ng'omu ku balonzi anyiize n'asindika geeti ne yeggula. Olwo omupoliisi abadde okumpi awo n'amuwaata embooko mu mugongo. Abalonzi bongedde okweri omugujjo olwo apoliisi abalala ne babakubamu tiyaggaasi okubagumbula nga tiyaggaasi afiseewo bamukubye mu nnimiro n'akola ebikoomi. Embeera enewaliriza ekibinja kya Ssentebe babaddeko okwamuka ekifo kino we balondera ng'ono e Matovu era teri alabye gy'akutte nga abawagizi basigadde bagezaako okukola effujjo. Poliisi ebafuuyidde kamulali nga bo bakanyi bibadde bikolebwa. Oluvannyuma kulonda kugenze mu maaso era abalonzi ne beeyiwa ku layini ya Mande Swaibo bw'atu n'alangirirwa. Manda ayogeddeko eri abalonzi kyokka nga bakira waliwo omuvubuka eyeetisse omuzindaalo ogubadde guvaamu eddoboozi kwabadde ayogerera ng'alabise nga gubadde gumumenya. Kijja kubayiwa nsooka okwebaza electoral commission amazima n'obwenkanya gemutadde mu kalulu kano. Ye ku kyalo Walusubi mu disitulikiti y'e Mukono naye abatuuze bakeddeko eri Mugujju ne baziba amakubo n'okwokya ebipiira nga naye amalala bagataddemu amayinja okuziyiza ebidduka okuyitawo. Kitegeerekese nti bano babadde n'obusungu nga balumiriza yakuliddemu okulonda olunaku olw'eggulo okulangirira Hajja Beka Mulimiro nga bo balonze mulala Ronald Kawooya nga kino kyalabiddwa n'omutaayonka kubanga layini ya Kawooya yabadde mpanvu ng'ekoze n'amakoona. Tebaza kubala abantu ne batubuzaabuza nga bwe baagala pakisa kumunabbi nga tuli awo batufudde nga basiru kagenda kutufuga. Omuntu yalonze omuntu gwayagala nga tamuwadde yadde ekikumi kye olw'obuweereza obulungi obutambula ku kyalo. Akalulu akaffe balangirira batya yabaddeko 30 ne bagamba nti yayiseemu yali tuleetera buno obuzibu. Poliisi etuuse okubagombolola ng'ekuba tiyaggaasi mu bbanga nabo ne bajaanukuza amayinja era wakati mu kuwansiganya waliwo abatuuze abalumiziddwa okubadde n'omuvubuka abadde atiriika omusaayi.
Abakwate basiddwa kabangali ya poliisi ne batwalibwa ku poliisi emukono kyokka nga bakulira ebyokulonda emukono kitegerekese nga tebalina kye boogedde ku byabaddewo. Abatuuze balumiriza nti akalulu tekabaliddwa olunaku olw'eggulo kyokka balabiddeawo nga balangiridde mulimira mu bye bayise ebyekifere. The lines we met yesterday, they are for Kawoya. And they been numa. Kulangira aji. Ngarefa abantu fe line yako kwa deko line nya. Kale bye bigenda maaso mu kulonda okw'aba ssentebe mu bitundu ebimu gye bazzeemu ate ebirala byaggulo. N'olwekyo webala okuba ng'okyatambula naffe tugenda kuwummulamu naye nga sina kuwummuzaamu kkiriza nkutegeeze ku ebyo ebiri mu lupapula oluganzi olwa Bukedde. Mulimu okwanjula okwayiise taata bwe yagobya abako abamummye ente. Abako nabo mu busungu baatisse ebirabo ku mmotoka ne baddayo nabyo. Bukedde akuleetedde emboozi ng'omugole akulaga kyeyazizzaako. Ate balaze muwanga kivumbi gy'abadde mu nnaku 18 nga zino azimazeeko nga talabikako olunaku olwaliro n'aleetebwa mu kkooti. Njagala ogula olupapula oluganzi olwa Bukedde omanye ennaku zino omuwanga kivumbi azimazeewa. Era mu mboozi ez'enjawulo tosubwa gwe baaleetedde ku ndiri n'awangula ekya ssentebe wa LC. Ate era Bukedde akugattiddeko akakiiko k'ebyokulonda bye kasazeewo ku beemulugunya ku byavudde mu kulonda kwa LC. Bukedde era akulaze engeri Dr. Besigye gy'azirise ng'omuzungu amuwaako obujulizi mu kkooti gw'alina omwana naawe nkuzigiridde owa P6 ne P7 nti mulimu pass PLE n'olwekyo gula olupapula luno ofuuke mumanyi. Tuwummulamu katono ky'ekitundu kyaffe ekisoose ekyagataliiko nfuufu. Tugenda kudda n'ekitundu kyaffe ekyokubiri muli mugano. Linda ne mino mugataliiko nfuufu. Ekifuba kikulemeddeko kikusiiwa kiraakira tekikutuka obussa bubi naawe alina ssenyiga nga takuggwako kozesa Lugave Cough and Flu Syrup musange mu pharmacy ne drug shops zonna lyakakasibwa National Drug Authority. Sabbuuni ow'amazzi anaaba mu ngalo akolebwa ba Octopus alimu ekirungo ekitta obuwuka ekiyamba okutangira endwadde. Amwetaaze mu bungi tukubire ku ssimu zino wammanga. Bannafe abakutuusaako Sanyuka banana flavor gin bakuleetedde akenga akapya ke bayita Sanyuka Paulika kalungi nnyo ate nga kasangibwa mu maduuka gonna mu Uganda keeyunire. Muwanga kivumbi azzeemu okusimbibwa mu kkooti naggulwako ogw'okukuma omuliro mu bantu. Tubadde n'okweraliikirira kungi okubeera nga munnaffe tumunoonya tetumulaba. Ekika ky'omugataliiko nfuufu. Kati olw'okuba yali amaze okugundira kasozi munywa taata we bwe yamuyitanga omwana teyayagala kugenda yalemera ku kasozi munywa n'abeerako era taata we n'amubuuza omulundi ogwasembayo abantu be yamutumira ne bakomawo ne bamugamba omwana alemeddeyo Bukesa. N'amugamba omwana ono alemedde Bukesa teyeesaasira kusigala Bukesa yekka nga nze ndi eno. Awe wava linnya muteesaasira era n'asandika okubeera omukulu w'ekika ky'Engo. Naye kye yakola kyekiriwa n'agamba taata olw'okuba nnemeddeko ayagala ŋŋende nze sijja kugenda kamuwa omwana wange. N'amuwa omwana we Mwanje n'amumusindikira ennono era Mwanje erinnya lya Mwanje ogwe litandikiraawo nti taata we yabanga ali eno ng'omwana amugamba nga taata abagamba mugende munda Mwanje ensonga olwo bayingire mu lubiri babuulire kabaka ekiba kibaleese. Kati erinnya lya Mwanje ffenna kwe tulina essaawa eno weriva. Ekiranga ekyo kivudde mu EDCL. Kati ate munzikirize tweyongereyo n'agataliiko nfuufu amalala. Obunkenke bubadde bw'amaanyi ewa Kiseka ng'abatuuze baddamu okulonda ssentebe waabwe oluvannyuma lw'akalulu akayiise. Omuwanguzi ategeezezza nti wakuweereza abantu bonna awatali kusosola. Embeera badde ya bunkenke ewa Kiseka nga beteekera okuddamu okulonda kw'abassentebe alw'okayise olunaku olw'eggulo. Bawose kusoma manyi era ku ssaawa 5 kumikirizibwa nga bangi basigaddwa bwero.
waliza ebyokwerinda okuva okutangira embeera eno era abaligisa emiggo nti abatali kutaliza embeera ekakanya abakungu byokulonda ne basaba beesimira abawagizi baabwe okusimba ennyiriri ng'emiranyi ebadde ku bantu 7 okutiraddeo omugero w'NRM Senta Mpito w'NUP Mayombe Sulaiman wa Independent Senyo Frank yesimye okuba Namunigina n'abalala omu ku beesimbye okuli Mayombe Sulaiman ne Senyo Frank balabiddwa nga basubiddwa basaze okutuula wansi mu kolansi abange tewaliiwo byomuwoza mugenda ogenda kubala basose kubala obulu bataddewo omugirwa ne bajjaganya era ne bavaawo kyokka kibabusika abakakiiko ak'ebyokulonda okubayita bakomewo basimba ennyiriri nga tekikyasoboka abantu baffe ne bafuluma bali mu serebule oluva embeera eterera belangirira Senta Mpita nafunye obula 200 wakati mu kwerinda buli muntu agenda kuganyulwa mu kulembeze waffe buneeyo yo ku kyalo obulaga bbi ekiri mu gombo ly'emyaka wakiso abawagizi ba Ssentongo Kyawusa abaddeko bakedde ku makofiisi z'ekyalo nga bwakanya kyakakiiko ebyokulonda okulangirira Vincent Bugembe basazeko ekkubo nga wanise ebipande ne bawera nsi bakkiriza Vincent Bugembe kubakulembera badde bakyalo ne zireeta abavubuka okuva nkambi ya Bugembe okukuta ebipande ekidde okubaleko omumiza Gakonde okutusaba Bugembe lwapondoose ne beeyongerayo Ssentongo ategeezeza nga bamaze okussaayo kwemulugunya kwe mu kakiiko ak'ebyokulonda babaddewo abakulu ddala mu gavumenti babaddewo ne babulaba n'olw'ensonga eyo njagala nze gyenjagala kwe kunnangirira ndi muwangu ne ku kyalo Sumbu abaali bakedde okuggula woofiisi eyali ssentebe waabwe Mutebi Elisa ebadde emaze ebbanga ng'ateggulwa nga wakanya ekyokugaana okulangirira Elisa gwe bagamba nti yafunye obululu 375 n'addirirwa Saddam Kizizi yafunye obululu 227 yaggweredde mu maka ga Yusufu gye bakoledde ebipapula byonna omukulembeze waffe gwe twagala mwami Mutebi bano bagamba nti Mutebi gwe balonze nga bakubye n'omuliro mu luguudo okulaga obutale bumativu twasazewo tulonde omukulembeze gwe tulaba ajja okusobola okutusakira Mutebi agedde n'abatuuze n'abanjuli ebivudde mu kakiiko ak'ebyokulonda gyatuta okwemulugunya kwe olina okulwana okukuuka ejjembe okulaba nga obuwanguzi bwaffe tubufuna tusobole okubaweereza yo ebuyala abadde ssentebe James Ssemakula awakanyiza obuwanguzi bw'omusaayi muto Elcom yamanyiddwa nga DJ Elcom ng'agamba nti yeekubanyina byokulonda ne bakyusa ekifo abulonderwa ku ssaawa esembayo batugambye nti gye tugenda okulondera nti waliwo bannange b'oponenti bange bawandiika ebbaluwa nga basaba tukyuse ekifo naye nze tebantegeeza agamba nti geeti ekifo ebalondera bagigudde buyise nagenza okutunula ngenda eri okuyimirira mu bantu ng'abantu bange bonna balaajana basigadde eno waggulu babasibye akagwa tewali bwe bayita ye DJ Elcom amanukudde namulumiriza okwagala okubba obululu ng'amusabye agende yekubira enduulu mu byo byokulonda ate mu luzungu afuna bagenda omuwandiika empapula mu luzungu kubanga tebajja zikiriza mu Luganda oba mu Lukiga azitwaleyo mu kakiiko k'ebyokulonda bamuwulirize bajja ziweereza baloya bange alaze enteekateeka gyalinirira abatuuze omuli okubayamba baganyule omuteekateeka za gavumenti balese basale bagala kuyingiza abantu mu magye bagala gaba nkumbi butimba seneza PDM n'abatuuze benaakuwadde mu ggombero mumyuka wakiso n'obawakanyiza ebyavudde mu kulonda ayina eyaffe ng'ekoma eri naye omuntu gwe balangiridde yabadde n'abantu nga 50 ne bamuddusaawo embeera yabadde wakati wamu ne NUP Godfrey Segawa n'owa NRM David Kigumba yalangiriddwa Segawa yawunyizza nnyo okuba nti Kigumba yawangudde ng'ate yabadde asinga obululu kimazeeko nnyo ki abantu bali wano bannindiridde bamanyi babaddewo b'okulonda okwokubiri ffe tusaba okulonda kuddemu embeera ewaliza abatuuze okumegattako ne balaga obutali bumativu naye teri yamuwadde kalulu fetwawadde goodi libadde teriri busa poliisi okuva enakuwadde neetuuka okutakkiriza embeera bano balabiddwa nga boogerezeganya nga basibwa nsano ku mazzi embeera bwekalo yaba mu gitale ne bajja olwa balonze ne babona emiwabo
kino tekirobedde basirikale okugobagana nabo era nga bakwatiddwa n'okubayisamu ensambagere kusana embooko nga bateekebwa kabangali. Nabo mukyakizoni nate temugomba Lubaga bawakanyizibwa byalangiriddwa akakiiko by'okulonda. Okutugamba tuve twafunye abantu 8 oba buli 8 bali abafudde 86 yamanyi gye yabijja n'abasiru nga tatubaze tuli waffe tutudde nga batuwa mbuno yayiseemu. Bagamba nti bakedde kusumulya amakaye era obedda kubasoma yayingira wabula babadde bali bayise bakifeesi ne bajja ne bayingira ku kifuba ne basimba ku layini ya piso waabwe Kyewini Jackson gwe bagamba tasobola kubeera ssente bwabi nga nabo basigadde basimbi ku layini y'omuntu wabe Kawomandro. Tagenda kukulembera ku bantu bampaka nga tetumwagala wadde yalesa abayaazi naye nga teyatwekomye. Tuyabadde n'abantu 19 fenga twabadde tukunikkiriza mu bina n'okweyongerayo osobola otya okkuba oli owe19. Bano bategeeza nti bagenda kukkiriza muntu gwe batalonze okubakulembera ne basaba omulamuzi Sameni yabaka mu kuyingira mu nsonga zaabwe. Tubadde tusaba ojja otuyambe nga bwe wayambye ab'e Masaka babasigadde bamativu 85 ffe ne tuwangulira ku 80 fe baataabaze yabalabye atya. Ng'ebula olunaku lumuruka okutuuka ku mateekera ag'Omutanda ag'omulundi ogwa 33 Obwakabaka butongozza ennambika y'entongole eneeyimbibwanga oluyimba ekitiibwa kya Buganda ku mukolo era nga bino byonna bibadde Bulange Mmengo. Obwakabaka mu butongole butongoza enkyukakyuka ezaakoleddwa mu luyimba olwoleka ekitiibwa kya Buganda olwayizibwa omugenzi Reverend Polycarp Kakooza. Oluyimba luno lwaddiddwamu abakwaya ya St. Charles Lwanga emu kuziyimbira mu Lutikko e Lubaga mu kye baayisogoola ensobi ezibadde zikolebwanga mu kuyimba oluyimba luno. Sangira fuge Obuganda bwonna naffe nga tumwesiga. Omukolo gubadde ku mbuga enkulu e Bulange Mmengo nga lutongozeddwa Katikkiro Charles Peter Mayiga wakati mu kweteekera amatikkira ga Ssebuufu Bwango ag'omulundi ogwa 33 agagenda okubeerawo ku Lwokutaano lwa wiiki eno ku kkanisa y'abalokole eya Watoto e Bweyogerere mu munisipaali y'Ekira. Okusinziira ku Kizito Mayambala ssentebe w'akakiiko akakulembeddemu oggoola ensobi mu luyimba ekitiibwa kya Buganda, ebimu ku bigambo mu luyimba luno bibadde bikutulirwa bitalina kutulirwa so nga n'ebirala bibadde biwangazibwa mu bifo bitalina kuwangalira ekikyusa amakulu g'ekyo ekiyimbibwako. Abamu babadde bawangalamu ne bapanga abagamba nti lyamaanyibwa kubanga okumaanya eggwanga n'okumanyibwa byanjawulo. Olw'ensonga eyo waggulu tukoze ennongoosereza mu nnyimba y'oluyimba luno naye nga tufuddeyo nnyo obutakyusa buseeneekerevu n'amakulu omuyiiya waalwo Reverend Polycarp Kakooza ge yali ategeeza. Ono asabye oluyimba olulongooseddwamu okusiba mu bifo mulina emikutu emigatta abantu gye lusobola okuwanulwa abaana bannambi okulaba nga tebalukubira mu mbogo kyokka bayimba ebituufu. Eteekebwe ku mutimbagano gw'Obwakabaka bwa Buganda ko n'emitimbagano gy'emikutu gy'amawulire egy'Obwakabaka kisobozese bonna abalwagala okuluwanulangayo. Katikkiro Mayiga mu kutongoza ensengeka y'oluyimba luno ategeezezza nti olukyusiddwamu lugye bulungi enjatula y'ebigambo n'ekitiibwa kya Buganda. Era Mukama atubedde nti mu mwaka guno nga tutandise kaweefube okusitula omutindo n'ekitiibwa kya Buganda kisituddwa omutindo mu nnyimba yaakyo. Olw'ekyo nammwe kye mwewuliriddeko ennyimba y'ekitiibwa kya Buganda erongooseddwamu ngitongozza. Awabudde nti oluyimba luno teruyimbibwa lwa kinyomo kyokka okujjayo ebyo Buganda bye bikkirizaamu nga bangi buli omu abadde ayimba kikasita agoberera omudigido. Awo nno oluyimba lw'eggwanga eggwanga lyonna lulina okuyimbibwa obulungi era n'amakulu gaalwo galina okuvaayo obulungi. Oluyimba lw'eggwanga teruyimbibwa mu ngeri ya kwesanyusa, kwesanyusaamu bwesanyusi oba kutuukiriza mukolo. Asimye omugenzi Reverend Polycarp Kakooza eyali omukugu mu kisaawe ky'okuyimba ne mu byemizannyo era nga yaziikibwa ku kkanisa ya St. Stephen's e Kabowa. Ebivulu byonna ebitegekebwa eby'ennyimba mu masomero ano mu Buganda
ennyimba y'ekitiibwa kya Buganda entuufu evuganyizibweko lwongere okunnyikira. Ronald Kakooza yakusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV. Kulisa nnyo mukuumulamu okw'ekitundu kyaffe ekyakusatu ekyagataliiko nfuufu naye nga sinnakigulawo kannyongere okunnyikiza ekirango okuva mu bannaffe aba UEDCL. Ekitongole ekibunyisa amasannyalaze ekya UEDCL kitegeeza bakasitoma baakyo nti okuddaabiriza Kampala Metropolitan Transmission System kugenda mu maaso nga bali mu kitundu ekisembayo nga baddaabiriza line eya Kampala North Mutundwe eya 33 kV. Omulimu basuubira okugumaliriza ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi ogw'omunaana omwaka 2026 okusobozesa aba UETCL ababawa amasannyalaze okola obulungi omulimu guno. Amasannyalaze gagenda kugibwako okuva ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'omusanvu okutuusa ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi ogw'omunaana omwaka 2026. Amasannyalaze gakugibwako okuva ku ssaawa 1 ey'okumakya okutuuka ku ssaawa 12 ez'akawungeezi. Ebitundu ebigenda okukosebwa kuliko Namuŋŋoona, Kigobe, National Housing, Munaku, Lugala TC, Lubiya, Lusaze TC, Kosovo, Bukulugi, Masanafu, Kinoonya, Nateete Police Station, Nateete Kigagga, Kibumbiro, Kigwanya, Busega Roundabout, Kasumba Square, Busega Kabaale, Busega Dome, Samona Factory, Makai Road, Nateete Tax Park, Nateete Church Zone, Nakawuka Road, ne Lungujja. Ng'omulimu guno gumaliriziddwa kyakukendeeza okuvaako kw'amasannyalaze. Abantu mwenna musabibwa okweteekateeka obulungi. Twetondera mwenna abakoseddwa olw'enteekateeka eno. Kati kaŋŋende mu kitundu kyaffe ekyokusatu ekyagataliiko nfuufu. Abantu mu kabuga k'Ekireka mu munisipaali ey'Ekira omusangibwa olubiri lw'ebbanda n'Ekireka basuze beesunga kasiki ak'okujagulizaako Omutanda olunaku olw'enkya. Eno puroguramu zaffe zonna eza Bukedde TV gye zigenda okuweererezebwa. Bw'otuuka mu kabuga k'Ekireka embuutu ze zikwaniriza ng'abantu ba Ssaabasajja beesunga akasiki akagenda okubeerawo olunaku olw'enkya okumujagulizaako olw'okutuuka ku matikkira ag'omulundi ogwa 33. Akasiki kano kategekeddwa Bukedde famire. Mukasa Emmanuel ssentebe wa paaka ya Loole Ekireka annyonnyodde engeri gye beetegekeddemu akasiki kano n'asaba abantu okujja mu bungi. Okutandika n'enkya ku makya akasiki kaffe katandika paka budde ku kya nga tujagulizaako Ssaabasajja olw'okutuuka ku matikkira eg'emyaka 33. Kireka Loole paaka y'empagi oba y'eggeeti eggulawo kabaka ng'afuluma n'okuggalawo ng'ayingira. Akunze bannansi okujja mu bungi Ekireka ng'atwetegekera okujaguza amatikkira ga beene agagenda okubeera mu kkanisa ya Watoto ebweyogerere. Buli Muganda, buli ayagaliza n'Obuganda obulungi ajje mu kasiki ku lunaku lw'enkya n'ennaku z'omwezi 3. Tulinawo akasiki wano otandika ku makya paka obudde okuziba. Tulinawo engoma ŋŋanda, tulinawo endongo zaffe ez'ekizungu nga tujagulizaako Ssaabasajja Kabaka. Nakiwala Sandra omutuuze w'ebweyogerere alaze essanyu olw'amatikkira ga Kabaka agagenda okubeera mu kitundu kyabwe era n'asiima Kabaka olw'ettofaali gy'atadde ku nkulaakulana y'eggwanga. Twebaza Kabaka ku byatukoledde mu ggwanga ebyenjigiriza, emisomo ne health education. Otherwise towards girl child kubanga ngaffe abawala tubenefitinze nnyo mu ebyo ebintu. Ye Chris Kizito kitunzi wa kampuni y'eby'ettaka eya Every Trio Estate awadde abantu ba Ssaabasajja magezi bulijjo okujjumbira enteekateeka z'Obwakabaka eziba zigenda mu maaso. Abyogedde awaayo ssente ez'okugula kiro z'ennyama 50 ezigenda okwokebwa enkya ku kyoto ekitegekeddwa mu kasiki Ekireka ng'ogumu ku mikolo egy'okujaguza amatikkira ga beene. Kubanga ekyoto kyava dda ng'ekyoto kino bakuŋŋaanyizangako abaana ne bababuulira engero obuvo bwabwe
byonna bababuulira obuwanga bwabwe nga bwe buli ebika byabwe nga bwe biri kituva naffe twewaddeyo ne tugamba katwegatte ku Buganda yonna wamu ne Bukedde TV okulaba nti tuwagira ekyoto. Kizita asiimye Bukedde famire olw'enteekateeka y'ekyoto n'agamba nti eri abatunda ettaka mukisa munene nnyo gwe bafunye okuwaayo ennyama enegabulwa abantu ba Ssaabasajja. Ffe tutunda ttaka ate nga lya private Maryland, attaka lino liri mu Buganda kuba n'ettaka lino lyetuliko era lya bajjajjaffe ate tutunda ettaka. So tutunda ettaka eryo ssente entono nnyo, tutandikira ku $5,000,000 zokka, ensonga lwaki tuwaddeyo okubeera nti naffe twegatta ku. Abasabye olunaku olw'enkya okugenda ekireka ku kyoto okuyiga ebyafaayo n'ebisanyusa. Era mbakunga olunaku olw'enkya ennaku z'omwezi 30 awo ku paaka y'ebirula ekireka mujje tubeerewo naffe aba Everite tugenda kubeerawo. Abaagala okubuuza ebibuuzo ku nsonga ezikwatagana ku ttaka byonna n'amayumba tugenda kubeerawo, mujje mutubuuze ku kyoto. Yo ku kanisa ya Watota wagenda okuba ebikujjuko tusanze bayoyoota ekifo kino nga ne weema n'obutebe bimaze okusibwayo. Twogedde n'abamu ku batuuze mu Kira municipality nga beesunga emikolo gy'amatikira. So bannange tuli basanyufu nnyo abantu bwebweyogere. Tulina nnyo obuzibu kubanga ffe Kabaka yekitaffe ate atusana kumpi nnyo. Ndi musanyufu nnyo olwa Ssaabasajja okubanga asiimye akyaleko gye tuli nga mu bweyogerere. Tukunga buli muntu yenna okuva mu Kira Buganda yonna okutwalize wamu, mujje tujagulize wamu nga tujaguza matikira ga baffe. Tukunga abantu mwenna ab'eddiini zonna mujje ku Watoto Church naffe tubeere wamu nga tujaguliza wamu n'omutanda waffe. Damba Tadeo ne Terakaya be bakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV. Kale bannaffe tubategeeza nti olunaku olw'enkya programu zaffe zonna zijja kuweerezebwa butereevu nga tusinziira eruuyi eyo. N'olwekyo olina omuweereza gw'oyagala okulaba omubaka w'e Butambala Muhammad Muwanga Kivumbi asimbiddwa mu kkooti e Butambala oluvannyuma lw'ennaku 19 nga tamanyiddwako mayitire. Aguddwako emisango nga muno mulimu n'ogw'okukuma mu bantu omuliro. Bannamateeka be bamuteereddeyo okusabako okweyimirirwa era nga bino bijulidde nga 8 omwezi ogujja. Eyali omubaka wa Butambala Muhammad Muwanga Kivumbi aleeteddwa mu kkooti e Butambala oluvannyuma lw'okumala ennaku 19 ng'abantu be tebamanyi gy'ali. Muwanga Kivumbi yakwatibwa okulira n'ekitebe kya poliisi Empigi bwe yali ava okusaala Juma ng'okuva olwo abadde taddangamu kulabikako. Asimbiddwa mu maaso g'omulamuzi Amina Wahab amusomedde emisango 3 omuli ogw'okukuma omuliro mu bantu n'okugunjaawo obubinja bw'abavubuka obukuma omuliro mu bantu n'ajeegaana. To grant to the police station, a drone just appeared and fired Ssemaka, putting out of the car. Bannamateeka ba Kivumbi nga bakulembeddwa Medad Lubega Segona basabye omulamuzi wa Haba ayimbule Kivumbi ku kakalu ka kkooti kuba ali mu mbeera mbi ng'alina ebiwundu nga baagala agenda ajjanjabibwe. All my bodies are examined by the doctor and police. Immediately after that, they applied some chemical and tried to stop the bleeding, and they said the doctor will come in. Banira babuulidde kkooti embeera omuntu waabwe gy'ayisiddwamu okutuusa lwe yatwaliddwa ku poliisi e Nateete gy'aggiddwa okusimbibwa mu kkooti y'e Butambala. Omusibe ategeezezza kkooti nti yakubwa era n'atawebwa bujjanjabi bumala kimwetaagisa okukola scan ey'omutwe. Batusaba aweebwe okweyimirirwa ateebwe. Omulamuzi awadde olwanga 11 omwezi ogw'omunaana omwaka guno lwagenda okuwa ensala ye ku kusaba kwe okw'okweyimirirwa. Bino byonna bibadde bigenda mu maaso nga bannabyabufuzi okuva mu bibiina ebyenjawulo okulinakulira oludda olwabula gavumenti mu paalamenti Joel Ssenyonyi mu kkooti mwebali. Muwanga Kivumbi okuddamu ne banna 21 nga babalanga okulumba akakiiko k'ebyokulonda e Butambala, okulumba poliisi y'ekibibi n'okugala oluguudo oluva e Kampala okudda e Gomba n'emirala. Okuddamu okukwatibwa kigambibwa nti kyava ku bigambo eby'akasalo bye yayogera nga yakayimbulwa mu maka ge Butambala. Bannamateeka be boogeddeko naffe oluvannyuma lwa kkooti wabula nti tebamanyi kkomera muntu waabwe gy'atwaliddwa. Tubadde
n'okweraliikirira kungi olw'okubeera nga munnaffe tumunoonya tetumulaba. Olwaleero waawo ng'omulamuzi tatubuulidde komera mwamurimandinze mwamutwatute ku alimanda, naye waakiri tumanyi olw'okubuuza Dr. Johnson Byabashaija kuba yakulira amakomera gonna mu Uganda nti kati tuteekeddwa mu mbeera ejaguza n'okumanya munnaffe gye bamusibidde naye nga sitiri musibe. Sacha mukisa mulungi tibamutwala mu komera gye tusobola okumusanga tumulambule tukyagenda tumulambule kasita yafudde yeeyo mukangalu. William Buyondo ne Simon Sekide be bakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV. Ate meeya ow'Emakindye Ssaabagabo John Bosco Galabuzi akubiriza abazadde okuyamba ku baana baabwe okusitula ebitone. Okwogera bino abadde ku Creamland Junior School Endejje Zanta, abayizi babadde babbinkana mu bitone. Ng'emu ku ngeri y'okutumbula ebitone n'obuyiiya mu masomero aba Creamland Junior School esangibwa Endejje Zanta bategese empaka z'okubbinkana mu bitone eby'enjawulo mu bayizi nga beesigama ku nnyumba enyazi balina. Abayizi booleseza ebitone omubadde okuyimba amazina n'okutontomera omukolo gwetabiddwako abakulembeze ab'enjawulo kwoteeka ne bana bitone. John Bosco Galabuzi meeya w'Amakindye Ssaabagabo akubiriza abazadde okukwatiramu okutumbula ebitone n'obuyiiya w'abaana baabwe kuba kijja kubayamba mu biseera eby'omu maaso. Emiti emito bwe ginaategeera nti practically tulina kugenda ku ekyo tuve ku theory eggwanga ligenda kuterera kubanga we wasigadde ssente. Pauline Nsanja akulira eby'ensoma mu Makindye Ssaabagabo asabye abazadde okubeera ekitundu ku baana baabwe n'okulondoola ng'ebyo basoma ne bye beenyigiramu. Buli muzadde yenna kimukakatako okubeera nga avunaanyizibwa era ng'ali part of their children's education. Hajati Kaliyo Zamzamu ni director w'essomero lino yeebaza abazadde olw'okubirira abaana baabwe n'okwagala essomero. Ffe ng'abasomesa tutumbula ebitone by'abaana kuba abaana ennaku zino it's not all about classroom. N'ebitone by'abaana bibayamba in future. So naffe tukubiriza abazadde bongeremu amaanyi. Bwe tuba tutaddeko program weeti by supporting. Azya abazadde okwongera okukakasa abaana baabwe ebyemikono n'okutumbula ebitone byabwe. Tulina campuses bbiri, tulina Creamland main campus eri Zanta, then tulina Kanaaba campus. So nkubiriza abazadde batwongera abaana fees waffe si mungi ate kusasula mpola mpola. Empaka zigenza okuggwa nga ziwanguddwa Pico nga bakwasiddwa ekikopo okuva mu Nakatemba Sambage amanyiddwa nga Dr. Bosa. Mayoko Kisegerwa yakusakidde gwino ku Bukedde TV. Kale kulekayo nnyo mu kuwummulamu okwo kati tweyongereyo n'emboozi endala mu ngeri ey'okussa mu nkola ebiragiro bya President Museveni byazze akubiriza abantu okwejja mu bwavu. Omu ku bayizi be ye muyambi we mu kulondoola pulojekiti n'obuweereza yiga kisa kya Mukama eyatandika faamu eri ku yiika 125 eGomba. President Museveni azasomooza abakulembeze okubeera ekyokulabirako mu kulwanyisa obwavu nga beenyigira mu pulojekiti ezijja abantu mu bwavu. Abamu ku bamulabiddeko yeeyiga kisa kya Mukama omuwabuzi bwe mu kulondoola pulojekiti n'obuweereza akyusiza obulamu bwe olw'okwenyigira mu pulojekiti ezigoba obwavu. Naye yatandika okukwata ku baana okuva mu 2005
bwagenda mu maka g'abaana abanaku ng'alwana okulaba nti akyusa amaka ago agamusemberedde okuva mu bwavu. Nze omukwazi wa famire mwabo abaana bye yayamba bye yali tamanyi. Faamu ye esangibwa ku kyalo Kigumba ekigezi mu ggombolola y'e Maddo etudde ku yiika 25 ku ttaka lya gavumenti lye yafunako liizi ya myaka 49. Ku faamu eno alinako embuzi 15, ente. Ekibira kya Kalitunsi kiri ku yiika 25 ne yiika 10 ez'olusuku lw'amatooke. Emiti egyo nasooka nentemako wali miliyoni 12 wali nengenda nenkamba project miliyoni 12 zokangula embuzi. Ate emiti gya miliyoni 12 nengula embuzi ezo. Nengula embuzi 30. Bwe namaliriza nengamba embuzi zitandise okukola. Nentema emiti emirala era bwe musanze ntema. Nentandika okugula ente 1, 2, 3, 4. Bwaitu naawe wano ku ttaka kwendi angogaseko n'akasaala kenfuna wano okawuka waliwo ente 7. Mu kiseera kino alina abakozi 9 era kisa kya Mukama agamba nti okulunda embuzi yakuyigira ku President Museveni mu kulambula kwa PDM kwe yalimu naddala mu bitundu bya Moro. Natandikanga okusomesa abantu mu ggwanga bayinza kuva n'atuwa basale z'obwereere n'atandika okuteekawo enkulaakulana. Agambye nti yatandika n'embuzi 3 nga kati ziweze 15 era buli mbuzi agitunda okuva ku mitwalo 7. So nsubira embuzi zange ezo ekitono ennyo by end of next year ozizimbamu ekizimbe kubanja kuba kitono nnyo mpezeze embuzi nga 7. Embuzi yawa n'emu enduusi eri wakati w'emitwalo 8, 7 kisinzira bweyenkana. Agamba nti alubirira okubeera n'embuzi 6 ekisanja kino we kinaggwerako. Natandika n'embuzi 3 n'embuzi 15. Nsubira mu myaka 5 ekisanja kino jja kuba n'embuzi nga 6. So byonna byolabye nze nkolera wano byonna mikoledde musana. Kisa kya Mukama alina essuubi n'okufuna mu kibira kya Kalitunsi ng'asuubira okumufunamu obukadde 4 mu myaka 2 egijja. Alubirira okufuna obukadde 2 mu kulunda embuzi ate afuna obukadde 240 buli mwaka mu mmwanyi n'amatooke. Alina ente ezikamwa 8 nga zivaamu liita 2 buli lunaku nga buli emu agitunda 200 ekyongedde ku nnyingiza ye. Ente ezo zokka funa liita 2 amata gange bagagula 200. Bemafuna liita 2 bamu bukadde almost 7.2 mwezi. Ono era yenyigira mu kuba buloka za sementi ne peve e Maddo. Mu kiseera kino azimba woteeri gye yabula mu mama wa President Museveni Esteriko ku ndeke Gomba. Kisa kya Mukama agamba nti ekirooto kye kwe kulaba nga abavubuka beenyigira mu by'obulimi n'emirimu emirala egivaamu ensimbi okukyusa obulamu bwabwe. Ekikulu ng'abavubuka muyiga okukola, muyiga okuteeka ssente zammwe zirina okukola ki. Omusajja yali yeeteka ensawo gwe mumanye Gomba eyayina embaliga ate ayeetikanga buli kimu ne bamuyita Kabaliga ne bamuyita Kito kya Guluba ne bamuyita Sankara Boys mumulabye. So President Museveni mwatukubiriza okukola sente ogenda ziteekawa ye ogenda zijjawa sente olina kuzijja mu kuyiiya nnyo. Abalabudde ku kabaate ak'okutunda ettaka lya famire n'abakubiriza okulikozesa okwejja mu bwavu. Okusinga okutunda amataka gammwe ne mugenda mukyandika okulya ice cream. Nsobola okubawa ekyokulabirako maze emyaka 10 ne President Museveni n'akalinnyennyo omulundi gumu. Abavubuka ab'eggomba ekyamazima omusajja ono atukoledde ebirungi nakati tukomyewo ku faamu y'emu tuyige okusoma. Kale ebyo tubirabye. Retired Colonel Dr. Kizza Besigye azirikidde mu kooti. Gavumenti bwetandise okuleeta abajulizi abamulumiriza mu kulya mu nsi y'olukwe n'okwagala okumamulako gavumenti. Dr. Kizza Besigye hajobedde lutale n'omujaasi wa PDF Captain Denish Ola yabakomezeddwa mu kkooti enkulu maaso g'omulamuzi Emmanuel Aguma mu misango egy'okulya mu nsi y'olukwe n'okusiikira amawulire ag'okulya mu nsi y'olukwe. Oludda olwabwe lubadde kulinya nebivumbuka ne Timothy Jatiko bategese omulamuzi nga bebeetegese okutandika okuwa obujulizi nga n'omujulizi waabwe asooka aleeteddwa. Omulamuzi ategeeza bawabirwa nga kkooti beyakisiza bannamateeka basatu ya gavumenti ababawe wa kkooti okuli Sulambala Julius Namawejje Silivia ne Sarah Wero okusira ku mateeka w'eggwanga kwatambulira. Abawabirwa bawakanyiza bannamateeka babaweereddwa nga bagamba nti enkola eno erina kuyita mu mateeka era bannamateeka nga bano baweebwa basibya batalina bannamateeka baabwe bebeerondera n'ebbo
balina abo bawola gavumenti yeri mu kubalemesa ng'ekwata n'ogoba Martha Karua mu ggwanga. Omulamuzi era alaze abawabuze bakutte abagenda okugiyambako omusango guno era n'abuze enjuyi zombi oba balina gwe bemulugunyako ne bategeeza nga batakiriramu buzibu bwonna. Bo abawabirwa Dr. Besigye ne Haji Lutale bawakanyiza abawabuzi ba kkooti abo tebasobola kubakkiriza tebanamaliza kye banamateeka bo bagenda okubayambako mu musango. So it's our prayer that God gives us time to resolve that application. Omulamuzi bino tabiwadde matu atyo n'abalagira okuba ebirayiro byabwe mu kkooti nabo kye bakoze. Bino abawabirwa ng'ogyeko munnamagye Kapiteni Ola babiwakanyiza. Ekiddizi abadde mulamuzi kulagira ludda lwabe okuleeta omujulizi waabwe asooka era n'abadde muzungu najja n'akuba ebirayiro mu kkooti. Kino ekyankalanyiza Dr. Kizza Besigye n'atandika okuwuganira waggulu n'okuba emmeeza n'akaguli mwe babadde ekividdeko abamakubira okumuteekako empingo ku mikono naye tekimulobedde kugenda mu maaso nakulemesa kkooti kuwulira bujulizi. I am already in prison. In order. No. You will not dictate or take the process. Am I represented? This is a matter which is constitutional, which is fundamental. Wow! We shall not allow. We shall not allow. You are entering me, you prisons man. You are entering me with your handcuffs. Obedda Dr. Besigye yakola buli kimu ekisoboka okulemesa kkooti okugenda maaso kutalina okuma omulamuzi n'okumulangira obunnanfuusi n'enkoleetyobola amateeka. Obedde omulamuzi abasabasirikeko ng'asibwa nsano ku mazzi. I am simply stopping an injustice, stopping the writing of the Constitution, saying they should not continue to rape our Constitution. Mr. Magum, everything must have a stop. We fought to bring this country a constitution. Obadde okwesikemu nga Dr. Besigye ayagala okufuluma akakuliro obutagala kumanya migenda mu maaso ng'obedda yesikasika n'abasirikale bamakomera abadde bagezaho okumukomako. These criminals should be stopped. Criminals must be stopped. Abuse of our constitution must be stopped. Wayisewo ebbanga omujulizi ono awa obujulizi bwe nga lumiza abakwate naye olw'amaanyi agabadde amanyi Dr. Kizza Besigye obwedda ng'akwesa mu kkooti okugezaako okugiremesa okugenda mu maaso nga ayambadde ne masiki kyemuviddeko okugwa wansi n'azirika. Embeera etudde omulamuzi okuyimiriza kkooti era amukolera Dr. Besigye okumutwala mu kasenka kkooti abasibe gye bakuumibwa ne bamuyitira ambyulensi emutwale. Waliwo ambyulensi esusse okujja wabula nga tebadde musawo yenna nga ye omusawo oluva yalabiddwako ng'ajja atambuza bigere wabula bw'atuusa olw'ambyulensi ey'amakumi ana n'ejja. Besigye ateereddwa mu natwalibwa mu bukuumi obw'amaanyi era embeera esanyalaza emirimu gya kkooti n'amakuba agaliranyeewo nga tewali kidduka kikkirizibwa kusala. Joseph Innocent Ssenfuma yakusakidde eggulu ku Bukedde TV. Ate omubaka wa Namibia omujja ng'onatwala ekitundu ekya East Africa Gabriel Sinombo leero nsonyiwa katono leero yeyanjulidde President Museveni mu State House Entebbe n'awaayo ebiwandiiko ebimukakasa ku bukulu buno ng'awerekeddwako omubaka wa Namibia mu Uganda Godfrey Kirumira Kalule. Omubaka wa Namibia omujja atwala amawanga musanvu aga East Africa ng'asizira Tanzania Gabriel Sinimbo awerekeddwako omubaka wa Namibia mu Uganda Godfrey Kirumira Kalule okusinkana President Museveni okweyanjula beevumbye akafo ne President ne bwaya ku nsonga nnyingi z'okunyweza enkolagana ya Uganda ne Namibia nga Sinimbo bw'annyonnyola. We have taken guidance from His Excellency in terms of how we can move and enhance the interests and our bilateral relations between our two sisterly countries.
nga waliwo ne bannamawulire ku kitebe kya Namibia mu Uganda ekisengewo ku Lumba Avenue sinimba ategeeza Namibia erina bingi ebyokuyigira ku Uganda mu kiseera ky'okusima amafuta kuba ewayo akakavumbula ng'ate Uganda etambuddeko. Namibia of recent has made discoveries of oil and gas and since Uganda has been taking a lead. The discoveries was over the past number of years. There's wealth of expertise and guidance that Namibia will definitely benefit from Uganda. Asubiza okutumbula obusuubuzi wakati wa Uganda ne Namibia ebyobulimi n'obulambuzi. Our trade relations, if one looks at the statistics, the numbers are quite low. So business to business engagement is going to be one of the activities that will enjoy. Kimya niza ambassador omujja n'atezenga bagenda okuliramu okulaba nga wabaawo entambula ennyinyigatta amagombi butereevu. Ina ekizibu kya direct flight kitutawaanya abantu baagala okugenda okukola naye batawaana kubanga ennyonyi yaffe mujjukire connection oyita South Africa oba oyita Ethiopia Addis Ababa oyinza okusula ne mu kkubo ng'agenda mu America. So ekyo nakyo tugenda kukikola naye tulobinge tulabe nga tufuna direct flight. Ategeeza nti ku mulundi ebyobusuubuzi bigenda kwongera okutojera wakati wa Mwagombe okumbako omujja obumanyirivu alina bw'amaanyi. Namibia ngagganyo mu bintu ebyo oil and gas, minerals, diamond, gold and other minerals. Exporting a lot of fish. Bayina ennyama high quality. Fred Kajobe yakusakidde gwe ku Bukedde TV. Ebyemizannyo mu katale konfofo. Lubulwa Lorian n'ekitu kyaffe ky'emizannyo agatali konfuufu wano ku Bukedde TV1. Tandikiddeko emizannyo gya Commonwealth Games gikyayinda mu kibuga Glasgow ekya Scotland olunaku lwa bannayuganda ab'enjawulo babadde mu nsiike mu mizannyo egy'enjawulo wabula nga bibadde tebinaba kubanga bitambula bulungi. Olunaku olw'enkya waliwo bagenda okuba bakoma mu nsiike omuli ne ttiimu y'eggwanga ey'omuzannyo gw'okubaka eya She Cranes. Oluvannyuma lw'okuba nti She Cranes yakubiddwa emizannyo ebiri egyasembyeyo okuli Jamaica wamu ne New Zealand kyamazeewo emikisa gy'okwesoga oluzannya lwa semi-final soka kitegeeza She Cranes erwana kulaba nga emalira mu kifo ekirungi mu mizannyo gino egya Commonwealth Games. Olunaku olw'enkya egenda kuttunka n'abategesi aba Scotland. For Uganda, finishes with a Heffernan goal. Oluvannyuma lw'okuba mu kubaka nga New Zealand yabameze ku ggola 5-8 ttiimu y'eggwanga omuzannyo gw'okubaka ya She Cranes olwaleero ebadde tenawo omuzannyo gwonna ng'abadde mu kutendekebwa nga beeteekera okutunka n'abategesi ba Scotland olunaku olw'enkya mu kusembayo mu kibinja. Ekisooka ku byonna kye twasoose oyiga abantu bano balina amaanyi balina sipiidi kitegeeza balabika balina ekintu kye bakolamu ekiri extra nga gym. Bayika bakolamu ku gym kuba abasinga obungi tubwedda tugezaako mu kisaawo ogezaako okubeera nga omukona bode to bode naye nga yo olaba tamuvinga ate nga ffe we batukoonako tugwa. Bano ku nzannyo ennya zaabadde baakazannya bakubiddwamu ebiri nga gibadde gya muddiŋŋaano okubadde Jamaica ne New Zealand. Baaba okuwuga okuli n'okwendereza nakazibwe basanyufu nnyo olw'okufuna omukisa okwolesa ekitone mu mizannyo gino omulundi gwe ogusookedde ddala. Kitegeeza nti amaanyi gonna gembadde nteeka mu kiruumi paid off ate ndi musanyufu. Uganda essaawa zino eri midaali ebiri nga bawanguzi b'emidaali gavumenti yabasuubiza ssente ng'ogwa zaabu okufuna obukadde 10, ffeeza obukadde 5 ate ogw'ekikumi obukadde 3. So we don't care if it is a team, you still take your 100 million. If it is an athlete, individual, you take the money. Meaning that goal is goal. Anything meant for goal is shared. If you have taken first position in team event, you take 100 million. If you take first position in a single event,
you take your 100 million. The same for silver, 50 million, and bronze, 30 million. It is shared. Enkyabaddusi bannayuganda abakazi bakomawo mu jamiti ebina nga Maureen Banula ne Shidale ne bakuvuganya ate Maureen Chebet wakuvuganya mu mpaka z'abakazi eza mayiro emu. Waliwo ne final mu zamiti 15 mu bakazi nga Esther Chebet, Rebecca Chilengati ne Joy Cheptegei bakuvuganya. Ate nga tuvudde mu kibuga Glasgow ekya Scotland tukomaako wano mu Uganda olunaku olwaleero ttiimu ya Uganda ey'omuzannyo gw'okukuba akasaale yawangudde zaabu mu ggwanga lya Algeria mu mpaka za Africa bakomyewo. Omusasi waffe abaddeyo ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe nga baanirizibwa. Ekisooka okubeera nga tulina equipment ezimala, okubeera nga twetegese bulungi nga owulira nga tuva mu okukankana, just okubeera nga weekiririzaamu, ekyo kyamaanyi nnyo. Kusoomooza kwe tusanze nga Uganda Archery kuli nti tetulina byuma bimala. Abazanyi ku ground kwebali naye ebyuma bye tulina bye tuzannyisa bya bbeeyi ate era tebimala. Nti twabadde ku competition, omuzannyi wange yavuddeyo mu kyakunono, ye yasoose oli nabayo mu kyakuna, naye singa tubadde n'ebyuma ebimala nga biri ku standard, ffenna twalikomyewo ki ne gold and silver. Nga tumalizaako ekyo kyonna ku lwaleero njagala tugendeko mu katale k'okukyusakyusa abazannyi twabenga kayimiridde nga amawulire agava mu kambi ya Liverpool galaga nti bakanyiza n'omuzannyi bakola okumujja mu kilabu ya Paris Saint-Germain era nga Paris Saint-Germain naye erabika neetegefu okubanga emutunda ate singa bamutunze bayinza okugezaako okuvuganya ne Real Madrid ku muzannyi ayitibwa Diomande Enzara ya Ivory Coast okumujja mu kilabu ya Leipzig. Man United bagamba zakize beetegefu okubanga bamuta agende ku bbanja mu kilabu ya Juventus. Kati gafune mu mujjuvu okuva mu nkambi ez'enjawulo. Akatale k'abazannyi mu Bulaaya kakyagenda mu maaso nga ttiimu ez'enjawulo ziri mu kwenyweza nga amawulire agava mu Liverpool galaga nti wano bamaze okukkiriziganya ne bakola ng'omuzannyi, wabula nga kirabu ne kirabu tezinasinkana okuteesa ku ky'omuzannyi ono. Wabula PSG yafulumya Dustin z'omuzannyi ono nga bamwagala mu bukadde bwa pawunda 145. Yo Real Madrid ekakasizza nga bwetatunda muzannyi waayo Vinicius Junior ng'ono endagaano ye ne kirabu eggwako omwaka gujja, wabula nga balina essuubi tyagenda kukkiriza okujobuza endagaano ye. Arsenal yemu ku kirabu ezibadde zivuddeyo ku ky'okutwala omuzannyi ono. Saawa yonna omuwutanyi wa Brentford Omungereza Jordan Henderson asuubira okwegatta ku kirabu ya Chelsea ng'ono kirabu ye eya Brentford emukkiriza okusazaamu endagaano ye agende mu Chelsea. Ebyabadde omuzannyi wa Liverpool Mohamed Salah okwegatta ku Besiktas eya Turkey birabika nga bikyaganye oluvannyuma lw'abakungu oba omuzannyi ono ne kirabu okusisinkana emirundi 3 nga tewali kikutuka. Amawulire galaga nti y'omuteebi Danny Welbeck owa Brighton saawa yonna agenda kwekebejja abasawo ba Chelsea okulaba nga beegattako. Byo eba Gimenez ne Arsenal bikyagenda mu maaso nga amawulire galaga nti bano saawa yonna batuuka ku nzikiriziganya. Newcastle eyagala obukadde bwa pawunda 80 wadde nga Arsenal ebadde yasooka kuleeta obukadde 7 ne bazigaana. Ate yo muwutanyi wa Man City Omungereza Calvin Phillips saawa yonna agenda kumaliriza okwegatta ku Sheffield United ku bbanja ng'ono yalekeddwa emabega ogenda ne ttiimu okuzannya emipiira egy'omukwano nga yeetegeka sizoni ejja. Kirabu 3 eza Italy zonna zaagala omuteebi wa Manchester United Joshua Zazki nga zino kuliko Juventus, Roma ssaako ne Como. Eyaliko omuzibizi wa Arsenal mu Japan Takehiro Tomiyasu alabiddwako ng'atendekebwa ne Crystal Palace, wabula nga tewali kyatuukiddwako wakati w'omuzannyi ne kirabu ya Crystal Palace. Agechidde musike b'emizannyo ekyo kyonnaku olwaleero nja kwagaliza ekiro ekyo nja kumata kumira mpeera musule bulungi mwenaba. Ebyemizannyo mu katale konfofo. Agatali konfufu tugafundikidde tutyo
tukwebaza mukwana akadde kootuwadde weebale nnyo weebalire ddala nze Ssanyu Robina Mweruka nkutambuza n'emmembo mulungi teweerabira okuyitako mu Bakushona Designs okufuna gomesi n'engoye ez'emikolo ez'omulembe basangibwa wali opposite Old Kampala Primary School katono omulungi ow'ekisa bakuume mweraba